Mpuuga otwa 17 September tujja kuba tugenda kulonsonsulamu abagenda okwesimbawo ejuli mu parliament. October nga 23 tujja kugenda kulondawo betunalondako kwera president ba Uganda boli ngera kufuka president osigaza nja kwanga nzija nkuwalira emyezi ejo kati ebulayo 12 gyennyini wenjogerera olwaleero ebitukidde ampulizo mulungi honorable Kayondo honorable Kyabanji ngalo ebintu ebigenda mu ggwanga bingi njagala abantu babene batambule n'okumanya akawungezi ka leero ekisooka mbiseko ku parliament ero honorable Kayondo nendaba Mpuuga nga nawe ndabyo nga awandiikidde speaker nga amugamba ndeeta Enongosereza mu kulonda mu ngeri y'emu Mpuuga bw'awandiikidde speaker ebbaluwa njiina ngikuwoddeko nje gisomera batuuliza oli bw'agimba tati buno Mpuuga akoze ali mu bino konzewo eddembe iwa amateeka nsiri wa mateeka n'ensooba era omubaka gomere Uganda nga nti waategedde nti ne mukama wa Kayondo Mau yewe ngambye naye ayina Enongosereza mu kulonda konza n'ensanga lumu najjayo kooti n'alaga ekipapula tugenda kulonda ti opposition leader konzi wange lumu ayina kyatambuza Mau ayina kyatambuza Mpuuga naye awandiise kati ffe abalonzi Kyabanji ab'Egomba abalonzi ab'Emukono South abantu batandise okwetala mu constituency baagala babaka wa parliament abantu banoonya kalulu bamuleeta Enongosereza kati Kayondo naye abantu babeene njanyi batambule n'okumanya kati tukole tutya lwaki mututeeka mu bino esigadde emyezi 10 okulonda kwe Zambia bo bagenda kulondera ku digital iyo nti byangu okutegeeza omuntu mumisomesa n'ebyo ffe wano onabwe Kyabanji na Katonda mulongo wulidde mwe muli mu campaign mwe ng'abenaaremu Kayondo kino kyako mu ngabo opposition bannamwe bali mu campaign batambula ekibuuzo kinene abantu abalonzi mwagala bakole lwaki mubateeka mu mbeera eno kati basatu ne bagamba kuddibwemu omulamuzi omu Kanya Ihamba n'agamba nedda ne babira basatu ku bana president n'afuga lwa mulamuzi omu okumala emyaka 5 ne tugenda 2016 John Patrick Amama Mbabazi n'atwala president mu kooti n'egamba bweti ani atwalani John Patrick Amama Mbabazi we yesimbawo atwala president wa Mariam mu kooti sifudde yani yatwala naye bw'osoma okusala kwa kooti bibiri omanye ntero bigonzaamu medi okusala kwa kooti peegi ye282 abalamuzi bagamba bwe bati newankubadde tukkiriza nti pulezidenti ebireeteddwa tebisalwamu kulonda naye bino mbimanye Supreme Court yejulirwamu mu ggwanga nti mu mirundi gyonna tubalagiddenga mukole Enongosereza zino naye mwesuuliddeyo gwa naggamba 282 okusala kwa kooti mu musango gwa John Patrick Amama Mbabazi nti bino temubikolanga ne bye twasembayo okubagamba emisango egy'emirundi ebiri emyaka 10 emabega bye tuzzenga tubalagira okukola agamba gavumenti ya mukyala Mariam nti ne Supreme Court yesembayo mu ggwanga mwagiyisaamu olugaayu n'olw'ensonga eyo naye tetufuddeeyo medi waliwo ensala ng'ensala ndala naye nga n'ekyogeddwa kirala naga newankubadde kale tusaze bwe tutyo mu bulumi obw'ekitalo newankubadde ebiri bye twabagamba okukyusa temwabikyusa naye ne bino mubyongereko Supreme Court ewe ekiragiro lifuuka tteeka kya Supreme Court kubanga yabakusinga mu Supreme Court toyina gy'ogenda julira ne bagamba mukole bino nti ye amagye ne poliisi n'ebyokwerinda bive mu kutaataaganya okulonda bannange emikutu gya gavumenti gyonna abantu bagikozese kyenkanyi genda ku mikutu gya gavumenti n'agamba era tuwa atonejje n'ekiragiro nti mu myaka 2 komawo wano otubuulire bino bituuseewa emyaka 2 gigenda myaka 10 mwami Mau leero
akugamba tugenda kuleeta Enongosereza, enkya teziriiyo, enkya tugamba Parliament eronde, bano abaana kwevaamu ne bagamba nti bannange ebbanga liggwayo temuleeta Enongosereza, Mpuuga naye n'akwata ezize. Kakati naye aleese nti ki Parliament nnene nnyo. Ekirala gadgets ez'ebyokulonda, kubanga Medi ono Mariam akimanyi Parliament bw'eba egenda okuleeta etteeka naawe omuntu n'oleeta basooka kuwa nkizo lya gavumenti. Private members bill gw'omubaka Ssekinnoomu bw'oleeta etteeka ne gavumenti n'ereeta nga bifaanagana erya gavumenti lye bawa enkizo. Kati ebbanga lyonna batututte bwe tutyo paka we balabye bano abaana ng'obudde buggwayo. Koffe katuleete Mpuuga naye n'aleeta ebibye. Mpuuga agamba njikuwadde somoka abantu bawulirensi bonekoloza nti sereka zungazunga nawe buzunzi. Mpuuga asomye atya awo? Mpuuga awandiikidde sipiika alisoma heading awandiikidde sipiika ng'amugamba nti sipiika nkusaba ompe ekyanya ku budde bw'olina ku Parliament nsobole okuleeta Enongosereza mu mateeka gano. N'agamenya kisome mu Lungereza. To the Honourable Speaker of Parliament, notice of motion to introduce private members bill. Nti nkuwadde nga nkutegeeza nti njagala okuleeta ebbago erya Ssekinnoomu mu Parliament ku mateeka gano. In accordance with Rule 56 of the Rules of Procedure of Parliament, nga nsimbuliza mu kawaayiro akaataano mu omukaaga mu mateeka nga nsimbuliza mu kawaayiro akaataano mu omukaaga mu mateeka agafuga ennambika ya Parliament, I intend to move motion is seeking leave of House to introduce the following private members bill. Nti nina enteekateeka okuleeta ekirowoozo nga nsaba gavumenti empe ekyanya nsobole okwanjula enteekateeka eza Ssekinnoomu mu mabago gano wammanga. Kati akasitale esooka Constitutional Amendment Bill in accordance to Articles 259 of the Constitution of Uganda. Nti nga ngenda okukyusa akawaayiro ka 259 n'aka 262 akassemateeka wa Uganda. Kakati akasembayo kagamba akaddirira akasembayo na akokuta Parliamentary Elections Act eyokutaano ennonda y'ababaka ba Parliament n'omuwendo ababaka gwe balina okukiikirira. Ekyo mu bantu kitegeeza ki Mpuuga kyatembeeta? Mpuuga kyatembeeta kitegeeza nti waliwo bannaffe nga ali mu Parliament awo naye ng'akiikirira abantu 2,000. Ne wabeerawo ne bannaffe ng'ali mu Parliament ng'akiikirira akakadde kalamba ak'abantu naye nga bonna bali mu Parliament emu. Kati ye Mpuuga agamba nti ababaka ba Parliament babenga constituencies zitemwenga okusinziira ku bantu abali mu kitundu ekyo. Nti olwaleero Kayondo ali mu constituency ya Mukono South naye nga senga oba ogendedde ku muwendo gulina kukiikirirwa Mukono South yandibadde ina constituency 3 kubanga abantu b'enkiikirira bw'ogendako mu bannaffe abeeno olugogo gye lwewunzikidde constituency ya Mukono South erimu constituency 3. Kati Mpuuga agamba nti obwo si bwenkanya. Mpuuga era nga amateeka galeeta kuba mbadde ngasomamu nga ye agamba nti ennaku ze muwoono eyeesimbye okubaka ku bwa pulezidenti, ennaku ze mumuwa nti nno ajje yeemulugunya ebyavudde mu kulonda ntono. Muzongereko. Kati walicho natishero kati kimalizo ote kino kyonna embozo kimalizo ote amasinagana mulango. Kakati Medi bino bitegeeza ki eri omulonzi? Nina jjajja myezi 12 gisigaddeyo. Nina jjajja nge bamuyita Ganaafa. Yafa naye? Abamuyita Ganaafa linnya. Abaganda bagamba nti n'Aganaafa bagasalira essubi. Tofaayo Baganaafa. Gasalira essubi. Gwesala essubi. Ganaafa agamba kati wano kitegeeza bino Mpuuga byakola ge bayita Ganaafa. Kubanga omuntu anyoomoola ekiragiro kya pulezidenti ekiragiro kya Supreme Court tosobola muleetera tteeka lino.
kubanga Supreme Court nene tosobola kugamba nti noli anyomodde Namwama ate tumugamba omukulu w'olunyiriri. Mu mateeka kooti ye Namwama, Supreme Court ye Namwama. Bweti bakobe. Kati gwe tosobola kunyomola Namwama n'ogamba nti ate ow'olunyiriri anagambako. Nedda. Naye ganaafa tuli wagire n'aganaafa bagatemera essubi. Kwogumidde? Kwegumire kuganaafa tomanya. Era saagala bamalamu maanyi. Enongosereza muno muziteeke kubanga bano bafuuse kiguumaaza. Tuleeta ennongosereza kyokka ennongosereza tuwulira ze baleeta n'okamba gazikambagga. Ganaafa? Gano gaafa. Hello. Bwana Medi. Onsonga. Ntansanyo kuwuliza kunaba. Ensonga oteesezza otya baaba tugende obudde budduse? Amanya nze Rashid ababanga bulijjo nsiza naganga gomba. Amazima gani nti gasooka kwebaza nakafita abandi era abantu begomba bano bakyakwagala okomero bulungi nnyo. Naye ndi omutaka point obuzibu bw'endaba ababaka baffe batasobola kuteeka bintu biruma muntu wa wansi. Kati mwami Pulezidenti Museveni wanagamba ngega muntu balinde zibasinze bamanelenda mbuguba musango. Tosobola kugamba omuntu alina license ogenda mu maaso g'omulamuzi bakusobere n'omuntu alina license. Jojjiza abantu bagenda basira nnyo ate bagenda ku magezi ga Pulezidenti Museveni okugamba. Nendowooza ekibuuzo kitegere twade mu byamanerenda nendowooza zibuyise mukwano gwange. Hello. Sebo gyebaleko ssebo. Tukola mpola. Kyabanja akutumidde nti wamubulako. Yaliwo oyo. Tomumanyi nakato. Nze bampita makolo kavuma alabika agamba lubo obaani. Agambye ontumanyi mwanyina wa Museveni akato. Nze bampita makolo kavuma wanno. Ono weggomba akumanyi. Okumanya bangi bamanyi n'abatanda bangako. Ensonga kitembesa otya eri mu ddiiro? So njagala okwebaza omukulu Honorable Kayondo Fred okuva Mukono South. Medi ogenze n'oyogera ku fuuwa oluzungu. Lumu namulengera ku fulo ya Parliament nange nembuusabuusa. Kyono mulangira yennyini ng'olulaya alulya nga dduuke w'Obungereza. Okasajja kano kateeso. Ffenna ne twebuuza naye ekirungi aweereza bulungi wootabadde abadde attunka na nsonga za buvubi. Sebo. Ekyo nkimwebaliza. Nyabo naawe nakato mpisa ya Buganda sijja kuleka kula musango omulongo naye nga nze mbadde sikutegedde. Naye kisookera ddala Mwami Medi tuyina ekizibu. Honorable Kayondo alina ekintu kyayogedde awo nti abasajja baagaana okussa amateeka ga Supreme Court mu nkola agaffe ge banassaamu agaleetebwa ekiseera kino. Nze nno ekirala kyembuuza biri ebintu bibiri. Honorable Kayondo kituufu twetaaga electoral commission bwe tuba tuzeetaaga zino ezireetebwa tulina kye tuyinza ozifunamu oba tubejjereza n'akasembayo. Nze ndowooza amateeka ga wano geetaagamu Dr. Besigye kye yatugamba kye bayita defiance. Bannansi tukomye okwesuulirayo gwa naggamba. Okay, tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Alo, kanzi katona tumalize. Ebuliba. Sebe ensonga giwulidde? Ngiwulidde bulungi mukama wange. Galawo. Kanki gale webale kuwe. Nze Kalema Aruna Munankyukakyuka. Galawo ab'emyogo. Uganda Media Callers Association. Ab'emyogo bali wano Galawo. Uganda ya Kayondo mulamuzi. Sebo nayo kulika. Galawo se Munankyukakyuka. Aha, kakale ekisooka kya byonna President Museveni kyalina ekintu kimu nti mugumiikiriza mu byonna byakola. Kyatanakolera tteeka nga kiyingirawo okusobola okumulemesa okutambuza byatambuza. Medi we tugenda wano wagenda kuba wazibu nnyo era buli Munnayuganda weesibe ekimyu buli omu waali anywere kubanga omuntu ogenda kutandikirawo ekasi ligenda kutandikirawo kiri kye twaliko 221 ekyo kyali kikadde kati. Bino ebijja bye baleeta byo bitegeera bulungi obigoberera. Ebijja by'amateeka Pulezidenti Museveni yalina ennamba y'ababaka abangi era Kayondo bw'agambye nti naganaafa bagalesalira essubi tuwaddeko tulabe naye tewali ekyo aganaafa Mr. Ganaafa. Kakati Medi ganaafa buli kye tulina okukola tukikole. Kasita tuba nga tuggusa nsonga kye tulina okukola tukikole. Tetwagala tuggwemu maanyi
kye tulina okukola kikole. Abaleeta amateeke mugaleete n'aganaafa bagatemera essubi bazibumbira kwatika ne ziramira mu kyokero. Oyinza ozibumba ng'omanyi zigenda kwatika ate ne zirama. Abaleeta amateeka mugaleete. Makolo Kavuma agambye nti electoral forms tuzeetaaga. Makolo Kavuma tukole buli kisoboka. Mwannyinaze Mariam weebale. Naffe tugamba lw'olireeta ku ssente z'abantu kubanga ekyo ekibuuzo Medise kye wambuuzizza ate sitanye okuva ku mulamwa. Ssente za ggulo ze mwaleese kubanga kati gw'osobola okutwala ne pulezidenti yakulonda. Yeebale nnyo yaleese ssente za ggulo n'aziteeka mu bbanka naye abantu bakookoonya Medi omukyala ne bamugamba nti ssente zino zikuwa twetaaga ekyapa. Awo oba okokoonya Munnayuganda okuva ku kyapa nti ate olina okuleeta banka statement. Kaakati bw'obanga ssente ozireetedde mwavu ozireetedde mufunampola n'omugamba leeta ekyapa leeta banka statement ate olina okuba n'abakusemba. Kaakati mazima ddala abakyala baffe wano mubatumye kutta babba baabwe mubatumye kubba kubanga ebyapa tebabirina. Banka statement bazina nti olina okuba ng'obadde mu banka ng'obankinga era nga banka statement yeeraga bulungi. Kati n'osanga mukazi wattu bba yamukoledde endagaano ate ne bwakola endagaano ng'agamba nti ate genda onoonye nannyini ttaka. Ate nannyini ttaka naye akonsentinga nti mbutuufu nkukkiriza okwewolera ku kyapa kyange. Okukuba kukookoonya. Maama Mariam tukusaba tugambire ku pulezidenti nti wabanga ssente ddala zireetedde abakyala baffe bamufuna mpola obukwakkuliza obukendeezeeko. Medi ndabula n'okulabula okusembayo. Mwami Mayanja wazze ewaffe n'ovvoola Ssaabasajja ku ttaka lya Buganda. Omulundi oguddako bannakyaggwe tetujja kikke. Mariam Galo.